Honorable Mathias Mpuuga yavuddeyo n'ategeeza nga ennongooseza we zeetaaga okukolebwa naddala nga tweteekerateekera akalulu ka 2026. Bingi yabyogedde era n'avaayo n'ategeeza essaawa eno abali ku ludda oluvuganya bwe babeera nga bamativu ne amateeka agavunaanyizibwa ku by'okulonda abasekeredde. Era yavuddeyo n'ategeeza nti amaze okwebuuza ne ku babaka abalala nga agenda kutandika okutambula eggwanga nga yeebuuza ku bantu olw'ennongooseza bo ze basuubira ezijja okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Wabula akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi amwanukudde. Gwenna akyekumidde Kampala TV 256. Nja kujjukiza obanga tonnaba kubanga osubscribinga okulikinga ate era okukomentinga. Katusooke tuwulire Joel Ssenyonyi ng'addamu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ku luno twawulidde nti reform gye baagala okuleeta kukyusa ennonda y'omukulembeze w'eggwanga, nti omukulembeze w'eggwanga abe nga talondebwa buli munnayuganda nga paalamenti yemulonda. Naye baagambye nti ku luno owa NRM si yajja kireeta kyebajja kuyita mu wa NRM, baagala bituwulidde, baagala kuyita mu wa opposition kubanga okujjako term limits age limit bakozesanga ba NRM. Naye ku luno ne bagamba nti bajja kuleka owa opposition aleete private members bill bayitemu eyo bagikozese. Ebirungi ebiri omwo tebajja bitambulirako, bo bagambe nti ekuyita mu eno kati twongeddemu ketwongedde mu private members bill eno gye batekinze over kuba etteeka libakkiriza okugiteekinga over. Bateekemu kali ke baagala oteekamu ti kakati paalamenti yebeeronda pulezidenti. Abantu ne bayomba bagambe nti owaayi lino ebbago owa opposition ye yalireese ffe just twayingizaamu akaffe naye oli ye yaleese ebbago eryo. Nawulidde muganda wange byonna mu bigere ng'agamba nti ensonga ezimu tetukyaziriko. Of course ng'eyali omukulembeze waffe yatujja mu parliament mu kaseera ako n'amala n'atuzaayo nga tewali kyamaanyi kibaddewo. Waliwo abantu abamu abagamba nti kakati lwaki mwavaayo nga temulina plan ndala, kakati timuzzeeyo tewali kigenda maaso naki naye anyway twaddayo emirimu egitambula. Ekyenkiza ennyo kusigala nga tukozesa amakubo ge tulina agali available mu nsonga zino. Nagenda ne babaka bannange ne tukyalira ba Olivia Lutaya n'abalala bali mu makomera ne basanyuka nnyo ne bagamba bane kino tekibanga ababaka tebajjangako kutulaba tubawulire babyogerako boogezi ku TV ku radio mu parliament okufuna mileage ne political capital, naye n'okujja okutukyalira okutegeera mbeera ki gye tulimu tekibeerangawo. Naye ffe twagamba katukikole ensonga ezo tuzoogereko ng'abantu betwogerako tumanye embeera gye balimu tubakyaliddeko kubanga baali tebakyalirwangako bakulembeze. Yes, oluvannyuma lw'ebigambo okuvaayo Mathias Mpuuga n'ategeeza nga bw'agenda okutandika okwetooloola eggwanga nga yeebuuza ku bannayuganda olw'ennongooseza bo ze balowooza nti zandikoleddwa okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Era Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti bakizudde nti waliwo abali ku ludda oluvuganya gavumenti abaagala okuleeta ennongoosereza naddala mu paliyamenti y'eggwanga Uganda nga basalawo ababaka balonde omukulembeze w'eggwanga. Ojja kujjukira nti ekiteeso kino kyali kyaleetebwa mu kalulu ak'omwaka oguwedde nga kagenda okutandika. Ababaka ba NRM mwe baavaayo n'endowooza egamba nti Uganda yandifaanaganye eggwanga lya South Africa okubeera nga aba MP oba ababaka ba paliyamenti be bavaayo ne balonda omukulembeze. Kino nno kyaddirira olw'obuganzi bannayuganda abasinga bwe balaga Robert Kyagulanyi era nga kino kyakanga nnyo gavumenti kw'oteeka n'abo ababaka abava mu kibiina ekya NRM. Oluvannyuma amaloboozi gatandika okuvaayo nga gawulikika nga basabanga ababaka ba paliyamenti we bandivuddeyo ne balonda omukulembeze w'eggwanga. Kati nno
amaloboozi gongedde okuvaayo. Mathias Mpuuga bongedde okumulumiriza okubeera emabega w'ekiteeso kino era nga bagambye ali mabega w'abamu ku babaka naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti abaleeta ennongoosereza eno naddala mu paliyamenti y'eggwanga Uganda nga baagala omukulembeze w'eggwanga abeere nga alondebwa bulondebwa ababaka naddala abali mu paliyamenti y'eggwanga Uganda. Gwe nno ali Kampala TV 256 ojja kukkaanya nange nti bw'otuuka mu paliyamenti y'eggwanga Uganda ababaka b'ekibiina kya NRM be basinga okuba abangi ng'ekiteeso kino singa kimala ne kiyita kijja kubeerera kizibu naddala abavuganya ababiri ku ludda oluvuganya okuvaayo okuwangula omukulembeze bw'eggwanga Uganda olw'ensonga nti bw'otunuulira NRM ababaka beerina mu paliyamenti y'eggwanga Uganda ababaka bawerera ddala ng'ababaka bangi so ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bavuddeyo ne batandika okubalumiriza naddala Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza nti Mathias Mpuuga Nsamba ali mabega w'ekiteeso kino era nga twandirabanga waliwo omubaka avudde ku ludda oluvuganya gavumenti n'avaayo n'ekiteeso ekiwa President Museveni obuyinza oba okulondebwa mu paliyamenti y'eggwanga Uganda nga kino nno kikolebwa ababaka ba paliyamenti. Kino nno kiba kitegeeza nti bannayuganda bajja kuweebwa omukisa ogulonda ababaka bonna kwoteeka bakansala ne bano abalala naye ng'era ojja kujjukira nti n'abamu ku bamemba ba paliyamenti era bayambiddwako ekibiina kya NRM okubanga bajja mu buyinza. Ojja kujjukira nti President Museveni ayongedde okutematema mu disitulikiti ng'ekigendererwa kye kyakwongera ku muwendo gw'ababaka naddala abali mu gavumenti y'eggwanga Uganda. So ekiteeso kino we kijja abali ku ludda oluvuganya gavumenti bwaba boolekedde akaseera akazibu ak'okukwata entebe okufuga mu ggwanga Uganda naye nga bino byonna birumirizibwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okubanga ali mu nteekateeka ezireeta ekiteeso kino. Gwena akyekumidde Kampala TV 256 nja kwebaza era nja kusaba atanaba kubanga osubscribinge, olikinge ate era okomentinge.